abakungubazi okuva mu bitundu ebyenjawulo bakunganidde ku Lutikko ya Paulo Omutukuvu Namirembe okwetaba mu kusaba kw'okusiibula eyaliko omulabirizi w'obulabirizi bw'Namirembe ow'okuna Samuel Balagadde Ssekkadde. Ssabaminiita wa Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu akulembeddemu okubuulira ayogedde ku Mugenzi ng'omuntu abadde ayagala omutonzi we okutuusa lwamuyisa okudda gye yava. Mu vestry ne tunyumya olw'omusanga waayo akantu kakugamba omukyali bato minisitule naye ffe ababiyitamu kyekino buli kiseera ng'abaako n'akagambo ak'amagezi. Tunaamusalirwa lwabadde afaayo nnyo mu kkanisa ye buli kiseera. Kazimba asoomoozezza abakkiriza obutamalwamu bintu bya ku nsi ng'abayisa bannaabwe mu ngeri etali ya bwakatonda beenenye. Waliwo wano ebintu bye tulina okulowooza Katonda waba ne byatutuusizzaako tuleme kwewanikanga. Katonda bwe tuba tuwa ekitiibwa ekisaanidde nti ekitiibwa kikyo kyo kyaleetera Kezekiyo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu bubaka bw'atisse Ssabaminisita wa Uganda Robbinah Nabbanja. Museveni ayogedde ku Mugenzi ng'omuntu abadde ayagala ensi ye era Omukululo Gwalese gunajjukirwanga era awaddeyo amabugo ga bukadde 30. The nation shall remain indebted to his service, memories and his kind words of wisdom will ever be cherished. May the Almighty God rest the soul of the late Bishop Emeritus Balagadde Ssekkadde in eternal peace. Yoweri Kaguta Museveni, President. Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mu bubaka bwe obusomeddwa Omulangira David Wasajja asiimye emirimu gy'Omugenzi mu buweereza obw'eddiini n'obwakabaka. Omugenzi tumumanyidde akaseera kawanvu era we yabeerera omulabirizi w'e Namirembe yakolagananga bulungi n'obwakabaka wamu ne Namulondo. Abadde wa kisa mwetowaze ng'awa buli muntu ekitiibwa. Tumusaaliddwa nnyo. Ku lw'obwakabaka bwa Buganda, Katikkiro ng'akiikiriddwa omumyuka we owookubiri Robert Wagwansibirwa ategeezezza nti Omugenzi Ssekkadde Obuganda bunaamujjukira nnyo mu kiseera nga Kabaka agenda okukuba enkanamu. Ssaabasajja Kabaka bwe yali agattibwa ne Nabageka Sylvia Najjinda mu Lutikko eno, omulabirizi Ssekkadde yali musaale nnyo mu nteekateeka zonna era yayamba nnyo Ssaabalabirizi Wilson Nkooyooyo ng'akola omukolo ogw'ekitiibwa ogw'okugatta abagole mu Lutikko y'Omutukuvu Paulo gye tulimu kati. Allen Ssekkadde nnamwandu w'Omugenzi ayogedde ku kaseera akaasembyeyo n'ebba n'ebigambo bye yayogedde. Mami ndeetera kakali bwe netusobola ne mugamba kiki nkumale okupima nga tonnamira ne mupima pressure teri bubi nnyo ne mupima sukaali teri bubi nnyo bwana yaje onyibyo nagamba ngaakulire omuntu gulawo nzigulawo amadirisa gonna tuli mu kisenge teyagudde mu kinaaga nabadde mukutte bwenti yadde atudde na ku katebe kaawo okundabirwamu nga waliwo n'eddagala lye nga kiki oba obugalamireko ku tayozi oba wano kati tasiiza kumutwala wansi. Bwe nalabye ng'agonze gonza kangire ki angene mpita abaana mutwale mu ddwaliro okugenda okudda ng'agonze nnyo nze nabadde ndowooza mulamu. Ku lw'abaana Witness Nabalenda Ssekibaala ayogedde kye bagenda okusuba ku kitaabwe ne yeebaza ekkanisa ya Uganda okubabeererawo mu kaseera akazibu kasookedde kitaabwe asse omukka ogw'enkomerero. Yatuwa ekirabo ekisingayo kubanga atamanyi Yesu nga Bishop bw'agambye nze simanyi kyakola kubanga Yesu awa obuvumu ate awa essanyu. So atuyigiriza Yesu, atuyigiriza okusoma ekigambo, abadde exemplary. Bishop abadde asonyiwa, abadde n'omutima ogusonyiwa. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere mu bubaka bw'obusomeddwa mu Nsennyoli Gerard Kalumba agamba Omugenzi abadde muntu ayagala enkulaakulana eri abantu bonna. He is remembered for his emphasis on prayer, education
and holistic development, leaving behind a legacy that will continue to shape and inspire many in the faith. Omukolo gwetabyeko maama Nabagereka, abakungu okuva Mengo, bannadiini, bannabyabufuzi n'abakungubazi abalala bangi buli omu mu kitiibwa kye. Omulabirizi Samuel Balagadde Ssekkadde yafa ku ntandikwa ya wiiki eno, agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ku Lutikko Namirembe ng'afiiridde ku myaka 80. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.